Mugakulembedde nkyaleero Uganda efuuse Uganda ebyambasada byewuunyisa abalamazi batuuse President bamwegaanye. Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga si nsanyufu n'ebyalambikiddwa eggye ly'eggwanga erya UPDF nti ababaka abamu abakiikira amawanga agamu aga Bulaaya batandise okwenyigira mu bikulu eby'obuyeekera. Olunaku lw'eggulo eggye ly'eggwanga erya UPDF nga liyita mu mwogezi waalyo Colonel Chris Magezi lyafulumizaawo ekiwandiiko nga kyoleka nti omubaka wa Girimaani atuula mu Uganda Mathias Sucha nti aliko engeri gy'abadde akolaganamu n'ebibiina by'obufuzi ebimu wano mu ggwanga nga bateekateeka ebikulu ebyefaananyiza ebyekiyeekera ng'era waliwo abavubuka bangi nti bapokeddemu ssente nga bakola obubinjabinji obwefaananyiza okuba obw'abayeekera. Kaakano minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebweru Henry Okello Oryem agambye nti ennyamiza olw'abambasada abo okwenyigira mu by'obufuzi by'eggwanga ekintu ekimenya amateeka. I have not seen or read that statement by the UPDF. But in the event that there is such a statement, I am sure that genuine grounds for them to have issued such a statement. And it will be unfortunate if any diplomat is involved in any subversive activities in Uganda, or any diplomat is involved in the internal affairs of Uganda. Since I have not read this issue officially, I am going to ask my Permanent Secretary to give me the official position. Wabula yo omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya PPF era omuloodi meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago agambye kino nno ekyakoleddwa kiwanvu era kiraga nti gavumenti eyagala kukanga bibiina bya bufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti wakati mu kweteekerateekera okulonda kwa bonna okunaabaawo mu 2026. Kaakati bafulumizza ekiwandiiko ekigamba nti waliwo obuyeekera era ne besimba essira nnyo wano mu Buganda districts eza Buganda zonna ng'obalaba enkya n'eggulo bazze batambula wano bagamba nti bagenda kweddiza Buganda. Kakati ensonga zino zonna buli kyogenda mu maaso kikulaga nti Mwami Yoweri Museveni ayagala kulangirira state of emergency, akalulu kabeerewo mu mbeera nga teri campaign, buli opposition nga alisibwa kakanja nga buli omu bamalidde mu makomera bali kudduka nga tewali kuvuganya kyateekateeka nga bwe yayisaawo akalulu ka 2021 nga yeekwese mu COVID nga 2021 COVID bwe yamuyamba n'ayitawo bw'atyo nga aleese n'obusibiramu okulaba nga tewali amuvuganya. Kakati teekawo mbeera ya buyeekera, ogenda mu kalulu ka 2026 nga buli omu ali ku bunkenke nga ebibiina tebisobola muvuganya, tewali asobola kukola campaign nga bulyamu abamalidde mafe kyekigendereza. Ate yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi agambye nti ekizibu kya gavumenti kwe kwagala okuziyiza abantu abagigambako. Obuzibu Mwami Museveni ne mutabani we Muhoozi buli abamuwakanya buli ababagambako baba bafuuse bayeekera. Kati fe NUP bulijjo mbiraba batuyita abayeekera biki kubanga tugamba ne twagala nkyukakyuka. Olaba ne ambasada wa Germany bagenza okulaba Salim Saleh mu meeting eyo n'akanka ku ddoboozi n'agamba naye lwaki Chief of Defence Forces temugambako, bw'agamba ajja kutemula ono bw'awamba bano n'abatwala mu basement ye n'abakubaakuba. Ambasada agamba ffe nga Germany tubavujjirira, gavumenti yamwe tugivujjirira tugiwa ssente, naye lwaki betuvujjirira ate beyisa bwe bati mumugambeko. Kaakati ekyo Muhoozi kyamunyizizza. Ambasada oyo kati naye agamba oyo awagira buyeekera mu ggwanga lyaffe lino kubanga yamugambyeko, tebaagala kugambwako. Ebyo nga biri bityo ebyokwerinda binywezzeddwa ggulugulu ku kijjukizo ky'abajulizi abakristaayo Nakiyanja Namugongo ng'olwaliro abaana bwe bagenda okulamaga okusinziira ku nteekateeka z'ekkanisa ya Uganda. Olwaliro ekkanisa yaluwaayo eri abaana okwetoola eggwanga nga lwe lunaku lwabwe olw'okulamaga e Namugongo lwansonga nti ku lunaku luli olwa 3 Juni tebafuna mukisa kutuuka buli wamu n'okunnyonnyoka obulungi olw'omujjuzo. Ekkanisa ya Uganda egamba nti singa abaana abo basoosowazibwa kijja kubayamba okwefumiitiriza n'okukula nga bagoberera bulungi ennono z'ekkanisa.
Reverend Richard Rukunda avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu kkanisa ya Uganda mu kwogerako n'ekyabbasa agambye nti okulamaga kw'abaana kabonero akongera okuggyayo ekyafaayo nti n'abajulizi abattibwa mwalimu abaana abatoototo era kibayambako okunyweza abaana abo mu ddiini yaabwe. Bw'ati asabye abazadde okutwala abaana e Namugongo ate babakuume bulungi baleme okubabulako. Tugamba buli baana 15 bava mu kanisa tugamba musomesa abeerewo. Omanyi osijjukira abajulizi baali abaana bato abangi balimu n'abato abakizito. So omwana muto bw'atandika kumanya omulamwa gubeera ku Namugongo nobwaba akuze kumwanguyira kubeera ng'atuuka. Omanyi ennaku zino waliwo bingi ebibasikiriza ebivulu bibyo bingi bizanyo biki naye omwana twagala amanye nti abajulizi tebaali basajja bakulu nnyo baali baana bato abangi abaasalawo okukkiriza Yesu nwera ate mu nsi eno kituyitamu waliwo ebizibu bingi bikyaliwo ebitusoomooza ng'abavubuka ng'abaana. So tuba tubagamba nti omwana bw'aba atandise kumanya mukubo etuufu nobw'aba akuze tumwanguyira kumanya nti gino n'ekkubo gano ge mazima g'erina kunywerako. Mu nsi eno gye tuyitamu erimu bingi ebitusoomooza. Reverend Rukunda era agambye nti ebyetaagisa byonna biwedde okuteekebwateekebwa era abaana baakulamaga okuva e Namugongo e Nakiyanja okutuuka ekyali Wajjala n'okuddayo beetabe mu kusinza okw'enjawulo okutegekeddwayo. Abaana batandise kutuuka, tulina abava e Mbaale already batuuse dda, tulina abava e Namugongo wano mu kifo betuuse dda. Tugenda kutandika n'okutambula ne Boys Brigade tutambuleko, tubeerako ne maaki y'abaana kubeera nga wanyife abaana tuba tuclaiming ekifo ku lwa Yesu. So maaki tugite Jesus March esooka bwevaawo tusinza tuyimba tuwulira ekigambo tulina ne time y'okubeera ne groups abaana balina presentations bagenda kukola abatuleetera abajuze balina emizannyo balina obuyimba bwogera ku Namugongo. Mulamwa gwaffe gwa lunaku luno guba mu Galatiya 6:9 ng'egamba kubeera abakola ebirungi nga Yesu bw'atwagaliza yakola ebirungi ate Mukama atuwadde ensa nnungi ndaba omusana gwaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abantu ba Kabaka abali emitalo amayanja naddala abazadde okwagaza abaana baabwe abato obuwangwa n'ennono nga batandikira kubayigiriza okwogera olulimi lwabwe Oluganda n'okubaagaza Kabaka waabwe. Bw'abadde yaggulawo olukuŋŋaana lwa Buganda bumu North American Convention olw'omwaka 2025 olubumbujjira kaakano mu kibuga Boston eky'Amerika, Katikkiro akinogaanyiza nti kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko alina kutandikira mu kuzza ssuubi mu bamusaayi muto bano naddala abo abali emitalo amayanja kibayamba okula nga bamanyi bye balwanirira. Kamalabyonna akikkaatiriza nti Ssaabasajja Kabaka ayagala nnyo abantu be bamanyi obuvo n'obuddo bwabwe ne yeeyama nti waakwongera okuteeka mu nkola ekiragiro eky'omuteregga ekyokulambula abantu be n'okubalambikako buli nsonga nga n'abo abali emitala w'amayanja tabatalizza. Kati baana bano bagwamu omwoyo gwa Buganda okutafa nga bakyali bato. Bw'oba oyagala omwana asome eddiini era otandika muto. Bw'oba oyagala omwana ategere Kabaka oba ennono ye era omutandika muto. Era nnyina gwe nsanze wali naŋŋamba yeddira nkima akabbiro ka mukuukulu n'ensanyuka. Mwebalire ddala. Katikkiro akinogaanyiza nti gavumenti y'Omutanda tegenda kutuula ng'abaana ba Buganda bali emitalo amayanja batawaanyizibwa obutamanya ebyo bibakwatako naddala ku nsonga z'obuwangwa n'ennono neebaza nnyo bonna abafubye okukola ekisoboka okubangula abaana abo okwogera olulimi lwabwe Oluganda. Mu ngeri y'enjawulo Katikkiro akubiriza abavubuka ba Buganda mu Amerika ne Canada okuwasa n'okufumbiriganwa nga bukyali kuba bye bisaanyizo ebisookerwako mu kuwa abavubuka obuvunaanyizibwa mu bifo eby'enkizo.
Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa kooti ekutumya n'otolabikako ya ddembe okuwandikako ebbaluwa bakuntumye nga munnamateeka Kiggundu bw'annyonnyola. Singa oba nga wafuna ebiwandiiko ebikuyita mu kooti okubako by'onnyonnyola n'otajja, kooti ya ddembe kusaako ekibaluwa kibakuntumye ne babeera nga bebakusangira bebakuyoolera oba nekussaako engassi oba nekkuba engassi n'ogisasula olw'obutajja oba ne bakwata ku bibyo ne babitundira ku nnyondo oba ne bakusaba omusingo okusinziira kawaayiro namba 24 akateeka erya Civil Procedure Act. Ekitongole ekiramuzi kitandise okunoonyereza ku bantu abakedde ku bantu abaakoledde ffujjo mu kkooti Nakawa olunaku lw'eggulo nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne banne babadde basuubirwa okuleetebwa mu kkooti eyo. Wabaddewo vaawo mpitewo ku kkooti Nakawa ng'abantu ab'enjawulo abasuubira nti babadde bava mu bitongole bikuumaddembe bwe baakubye abawagizi ba Dr. Kizza Besigye ababadde mu kkooti. Ingrid Turinawe omu ku babaddewo mu kkooti eyo ng'akavuyo kagenda mu maaso agambye nti yeewuunyizza nnyo okulaba nga alumbibwa abantu baataategedde. Mbadde nkwata vidiyo ebyange nga nkwata buli bantu baffe abali wano saategedde nti batujjukufe ke n'abatuuseewo nga nkwata nga nfiriminga firimu yaffe nga njagala kuteekayo okulaga abawagizi baffe abatuuse kati ekimu ne kivaayo ne kibuukira esimu yange ne kikikwata kaagikutte n'abantaasa nabo ne bagenda ne bagitaasa ne bagijjayo ne bagifa naye bwe bagiggyeyo ne batandika okubakuba mulabe nga bakubye omuntu waffe avudde Nakawa bamukubye yenna musajja wattu bamukubye nnyo tetugenda kukkiriza era tugenda kufaafagana nabo. Wabula kaakano omwogezi w'essiga eddamuzi omulamuzi James Mawanda ategeeza Kyabassa nti Ssaabalamuzi wa Uganda Owiny Dollo alagidde wabeerewo okunoonyereza okw'amangu ddala kw'ebyo ebyabadde Nakawa. Tugamba abantu baffe bagomye omuze ogw'okusiiwuka empisa nga bali mu kkooti zaffe. Kkooti zaffe ekifo kya kitawuluzi kutabaganya ate na kugonjoola nsonga z'amateeka. Kati abantu bwe muva eri ate ne mujja mu kkooti ne mutandika okukoleramu empisa embi kabonero kakyamu nnyo kabi nnyo akalaga ensiiwuuka y'empisa ku bantu baffe. Olw'ensonga eyo ng'essiga eddamuzi Ssaabalamuzi kigumiza kitajja kukkiriza mpisa eyo kugenda mu maaso okunoonyereza kwalagiddwa banoonyereze bekikwatako. Ku muliraane Kenya, amawulire agavaayo ga musajja mukulu era munnabyabufuzi omukukuutivu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka okukalira mu Pulezidenti w'eggwanga eryo William Ruto ng'ayagala omukulu aveeyo busimbalaala ategeeze eggwanga waawe yamusisinkana okwogera naye oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okwaliwo mu 2022. Omanyi Pulezidenti William Ruto ku ntandikwa ya wiikendi bwe yabaddeko n'abakungu bye yasinkanye mu State House e Nairobi yababiddeko nti bwe yali tannatta mukago na musajja mukulu Raila Amolo Odinga nti omukisa yasooka kuguwa Kalonzo Musyoka amwegatteko ng'aliko ogufa ogw'amaanyi bwe yali ayagala okumugonnomalako naye omukisa ogwo bwe yagugaana kwe kutuukirira Raila Odinga. Kaakano Kalonzo Musyoka asimbye Nakakongo ayagala Pulezidenti Ruto abulire eggwanga ddi era wa we yamusisinkana alyoka agaana ekifo ekyo kye yali amuwa. Kalonzo nga yakulira ekibiina ekya Wiper Democratic Movement era nga yaliko Vice President wa Kenya akisimbyeko amannyo nti ye teyeetaaga kafo konna mu gavumenti ya Ruto era amaanyi nti agatadde kulaba nti omukulu we bamusiga okula okuva mu ntebe mu kulonda kwa bonna okunaabaawo mu 2027.
Omukulu ono Kalonzo Musyoka okuva okulonda lwe kwaggwa abadde gugumbula nnyo gavumenti ya Ruto era ebiro bino ayogereza ab'oludda oluvuganya gavumenti okutetegatiga Kyaggwa eyakagoba kuba vice president mu gavumenti ya Ruto saako omukyala Martha Karua, Eugene Wamalwa ne Fred Yechang beegatte wamu bakola omukago basobole okumega William Ruto ne gavumenti ye gye bagamba nti bakozezza nnyo akagiri. Bannaffe